Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tuyina ebisulo eri abava ewala, tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 704 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Nkwaniriza ku Big Brother Uganda we bali kutulaba n'okutugoberera, subscribing, liking, sharing kiba kitukolera nnyo ddala. Nze Big Bro Jamal ow'Enakaseke mpola mpola era nkomyewo nate. Leero n'ebintu byakyuseemu. Nkyaliddeko omusajja mukulu mwe mumanyi nga Muzibe, bamuyita Muzibe naye mmanyi alaba. Agamba ye Patrick alaba. Musajja muyimbi ali mu entertainment, yamba abantu ab'enjawulo. Musajja alina zi business ze, naye nno ndi mu office ye wennyini Sebo Patrick. Njagala obuuze ku bana ba Big Brother Uganda. Okay, mbalamusizaako nnyo. Mukama yeebazibwe, mwebale kubeerayo, mwebale kunkyalirako Big Bro. Kale munange obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi, bulungi mpozi. Wetuli nsanze oli mu bitabo, mu butabo ndaba passport atulaba omulungi. Zino zonna zolaba passport za mukulu, naye njagala mubuuza emirimu gy'akola atunnyonnyole bulungi, ndowooza mu ddakiika ntono nnyo. Ekindeese leero omuguddeko ambushi wano eno, mbadde siri nnyo wakugira naye ne ŋŋamba musajja wange muyinza okera ku makya nga nange temundaba. Era olwo mumbunaagamba waayi musajja waffe aliwa. Patrick, ng'omaze abalayi ba Big Brother Uganda bandyagadde okumanya Patu yaani era okola mirimu ki, kubanga nze nkumanyi ng'omuyimbi atalaba naye Mukama mulungi. Omusajja ono gwe mulaba talaba naye ayina abantu bakozesa mu kampani ye abasoba mu 200, ate ayina ebintu byakola Katonda bye mu blessing nga ye yabitegeera n'abikola. Kyewuunyisa okubanga yasobola okubanga okwetooloola ensi yonna mu Uganda linamu omusajja ogwo asobola okufunira visa wonna w'oyagala. Patrick, soko nnyonnyola atulaba ky'okola. Okay, mbalamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama. Kakati Big Bro amanya gayinza kizita alaba. Eri mu kyaki oba mu bantu lyerinnya ndowooza amanya gayinza kizito. Kati alaba bakinteekako kubanga siraba physically naye ndaba mwoyo. Computer kizita alaba. Tolaba physically naye olaba mwoyo? Spirit yange iraba mwoyo. Gana maaso go tegalaba. Naye mu mwoyo olaba. Mwoyo ndaba n'obwongo bulaba. Ensonga lwaki osanzeewo bino bye tukola naye nga Katonda yatusobozesa. Obuuzizza byenkola bingi bakuba nti onsanze wano mu ofiisi naye nga byenkola bingi. Naye kati wano wonsanze kankunnyonnyole wano wonsanze. Kampani yaffe bagiyita Net Connect Travel Agency eri Mengo wano. Tuyambako okukola paperwork. Omuntu yenna nga ayagala genda Bulaaya, ayagala genda Canada, ayagala genda mu America, student visa, tuyambako ne tukola paperwork. Omuntu netumufunira visa n'agenda gy'ayagala. Wali abantu abalina relative baabwe mu America, Canada nga genda. So tukola ebintu ebyo nakuba aba paperwork n'ogamba kino na kino bw'okiteekako oba ofuna visa. Omuntu netumuwamu amagezi nti tewandikoze nnyo bintu bya kicupuli bya NASA ebivaamu visa. Omuntu mulage ekyo ky'okola nga kya mazima, oba bank statement kuliko milioni 2 oba 5, omuzungu mulage ekyamazima ky'okola. Patu nyina obutabo buno bwendaba wano eno visa bagaba visa emyaka emeka gino? Egyo myaka 10, myaka 7, myaka 8 visa ze Canada ezo. Bana wabafunidde? Nabafunidde walondeeza Germany atulaba ezimu ku zi visa obutabo buno bolaba bonna zino zi visa zolaba ndo osobola okuzirengera just nja kulengeza katini naye ng'osobola okuziraba. Bano bonna yabafunidde
zolaba zino zonna yamaze okubafunira osobola okulaba buno bonna bujjudde mu visa ne buno bwennyini obuli wano bwolaba nabo bulimu zi visa. Omukulu osangibwa wa Patrick Mengo kasito tuke Mengo ku ddwaliro then oba onkubira essimu yange nenkulagira office we kati tusooke kati ninyo njagala osooka onnyonnyola atulaba kyetaagisa ssente mmeka okugenda mu nsi zino essatu: Canada, Bungereza, America. Ensi ezo ssente zaazo si ze zimu kubanga ebyetaago ku buli nsi bya njawulo. America ssente zaayo ndala, Canada ssente zaayo ndala, UK ssente zaayo ndala. Omuntu proof agijjawa nti agenda kwesiga net connect okubeera nti nno akuwadde ssente kubanga muba temuyina like nti oba kati nesizi ba Patrick bano balina abantu eri Bungereza oba balina abantu mu America okubeera nga bagenda bawa ssente zange bwezi ti such amount nsobola okuba nga banfunira kyenjagala kuba abantu bangi bababye Patrick ne bayitamu eno embeera naye nti ekirungi nze nange ndabyeko ku zi visa zino zennyini ate newe obutabo ndaba buyitirivu wano kitegeeza olina abantu bangi nnyo boli mu connecting okugenda e Bulaaya. Okola ebintu bino fine fe tulina amagezi agaffe Katonda ge yatuwa Katonda yasinga okutuyamba okufuna visa kubanga olaba omuntu nga yeekamudde akasente ke ate ng'alina okukeekamula kubanga ebintu bya paperwork bigenda mu ssente bigenda mu ssente okufuna invitation okukola biki bingi nnyo byesobola kwogera ku mpewo visa eyo okugiraba ng'etuula mu katabo. So Katonda yatuyamba okufuna visa. Ekyokubiri omuntu okutwesiga nebaza Katonda nti abantu bangi banneesiga oba batwesiga nga kampani yaffe ne tubakolera era omuntu atalina kukkiriza visa giveeko okola n'okkiriza Katonda okuwa visa eva ku mavivi ng'osabye kasita osaba Katonda asobola okuwa visa. Fe tukola magezi gaffe yatuukiriza visa zino zonna waliwo n'endala zetwafunidda zizino big bro ziraga abantu zizino zonna visa waliwo nakatabo akalubakalwa nga tutaba ndowooza zino ziraba zino visa bino akatabo kano bakubamu photocopy toyinza kulaba mannya naye nkulaga mu photocopy ndowooza engeri gye ziri ziraba mu nsi ez'enjawulo Brazil, German, Canada. This is Canada again. This is Italy. United States. This is United States. This is United States. This is Spain. Ensingo ina nyingi hapa. This is Italy. This is not America nga banji abagendayo. So Patrick, ogambye nti essente zanjawulo America zanjawulo ne Canada ebyanjawulo. Kiba kirungi omuntu najja mu office n'atubulira wayimiridde. Okay. Tumugamba no tujja kukola bwetu ne bwetuti okusinza ku ssente. Naye tetuyinza gamba nti bwe tugamba ssente nti oba miliyoni 5 oba 3 oba 7 ezitukomyeko omuntu asobola okujja ne tuteesa ne tulaba bwali na biki byayina ne tuteesa ku ky'essente. Atulaba Patrick alaba ne Net Connect ngenda kubamba kuleetera buli wiiki kyetusazeewo kyetukwataganye ne management yaabwe buli wiiki tulaba abantu engeri gye batambula ku online kuba mubeereyo nga temumanyi bantu batuufu. Yogera we basangibwa we musangibwa osome ennamba y'essimu era abantu obabuulire ensi ez'enjawulo okuleka ze tumenye kuba bamanyi ensi nnyingi. Oyogedde Bungereza, Canada wa gye twogedde naye muno mu Africa namwo mudiringamu. Olese n'obuuza ekibuuzo ensi ze tugobamu visa wakati wano mu Africa tugoba visa ye Kenya tugobe ye Rwanda nedda tugoba ensi ziri America, Canada, Europe, Australia,
Bungereza zonna ensi ez'abazungu zetugoba mu kati zino Saudi Arabia, Dubai ezo tetuzikolako. Ekyokubiri, abantu bajja wano ne bakabira wano amaziga mu ofiisi nga bababbi ebibuuzo bingi n'amaziga mangi eyo. Naye nkukakasa okuggyako nga Katonda takkiriza kuwabbiza ffe bw'otuwa ssente zo ne tukola omulimu olinda bulinzi kivaayo. Tosobola gamba nti otuwadde akasente, otuwadde requirements ate tuganye okukukolera. Tosobola kikola ekyo. Nsaba osibula batulaba osome ne wetusangibwa. Kati bw'otuuka e Mengo ku ddwaliro nga onkubira essimu eno eya WhatsApp eri 0702 28 27 34. Eya WhatsApp eri 0702 28 27 34. WhatsApp eyo sindikako voice note okusinga ajja bba akuddamu era mu voice note kimwanguyira nnyo. Yes, kozesa voice note ajja bba ndowooza nekyo kya voice note ke kano koogera butakaza n'oyogera naye ajja kuba akuddamu kubanga bw'ona typing oluusi kikalubamu ko ayinza obutakuddamu mangu. Kati ekyokubiri bw'oba oyagala okunkubira direct bw'oba oyagala okunkubira direct ku ssimu yange entono eri 0700 31 62 28. Essimu entono gye nkwata mu ngalo eri 0700 31 62 28. Okay. Tweyanze ngoba ninyo bali ddala tulaba obadde Patrick alaba okuva mu Net Connect Uganda. Is it? Yeah, Net Connect Travel Agency. Net Connect Travel Agency basangibwa Mengo okulina n'eddwaliro kuba erikirira ku CBS ku Kisingiriro ojja kuba obalabaawo wennyini yingira munda mu tab ne bw'otuuka e Mengo n'obuuza Umoja Pharmacy. Kasoti obuuza Umoja Pharmacy n'okuba essimu. Umoja Pharmacy wennyini bakulagirira. Okay. Obale nnyo webadde subscribinga, likinga, sharinga, tegeeza mukwano gw'omugambi bakubadda naye ate waliwo omusajja asobola okutwala ebungereza e Canada mu America buli wamu jangu mu office muteese naye essente z'ensaamusaamu era ebintu mbibalazeeko ebyenjawulo wabula ekyenjawulo nti bw'anaabanga ebintu ebyenjawulo agenda bba bikola era tugenda bba tukomangawo ku mukutu gwaffe guno gwennyini tugoberere ku Facebook, ku YouTube, ku Instagram, ku Twitter ne ku TikTok yonna. Patrick alaba ngenda kumuleeta nga atunnyonnyoye engeri kubanga buli wiiki atambuza buli mwezi atambuza abantu batambula bafuna zi visa mujje mugende mukole akumata kumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangala. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tuyina ebisulo eri abava ewala, tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 4 294 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management.